إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله atenderezebwa Allah nyini matendo amajjuvu agatalimu bukendeevu atendebwa Allah n'ebitendo ebijja mu kitiibwa kye yeesigaliza obw'omu mu kusinzibwa mu kusabwa mu kwesigamirwa era Allah yasaana okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu gye tulina okusaba ennyo Allah atunyweze era agitunywerezeeko kubanga ebituwugula naddala ku mulembe guno bingi, ebigezo ebisobola otuwugula ne bitujja ku busiraamu bingi, naye athabaatu ala alhaqi, sigala nga onyweredde ku busiraamu. Buyinza kujja nga bwavu ne bukusuuza ekyengera kino eky'obusiraamu Allah bw'aba takusaasidde. Gisobola okubeera emikwano ne gikuwugula obusiraamu n'obuta, busobola kubeera nga bulwadde bwe buzze, naye mu mbeera yonna ey'amayengo tulina okusigala nga tuli banywevu. Ku mulembe gwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, ku mbeera y'abantu abaali e Kanaani, baatuuka mu mbeera ey'obuzibu nga balina ekyeya ekingi nga ne ssente ntono nga tebalina na mmere. Ekyeyo kyo kyakulungula emyaka egiwerera ddala 7 ng'akasana kaaka, ng'essente zibuze mu bantu, naye baagumiikiriza abaagumiikiriza. Emmere yababula nga tebalina kye balya, baavuganga n'olugendo oluwanvu okuva e Kanaani bagende e Misiri, olutambulirwawo emyezi 4 nga banoonya kyakulya. Kitegeeza nti waliwo ekiseera ekisobola okujja mu bantu nga kyakanyigo, ng'olwaleero buli muntu wanoonya ebyenfuna, embeera ekaluubiridde buli muntu yenna, be basuulira ebintu ebweru, renti ow'enjawulo balabwa, abalemereddwa okwetuusaako ekyokulya abo bangi, abalemereddwa okuweerera abaana bayitirivu, naye tusigale nga tudde eri Allah okumwegayirira atuyise mu mbeera eno. Olwaleero ngenda kwogera almakasibu almuharrama, ebyenfuna ebitakkirizibwa mu busiraamu oba ennoonya y'essente etakkirizibwa mu busiraamu. Tukyali ku mateeka agafuga eby'essente. Olwaleero ngenda kwogera almakasibu almuharrama, amakubo abantu mwe banoonyeza ssente agali haramu naye nga sinnagatuukako
nsooka okumaliriza ensonga ezasigalira ezireetera abantu obwavu mu society. Allah kwayisiza abantu ne baavuwala. Mu nsonga ezo ezasigalira essatu, attahawunu anil wajibaati, abantu okulagajjalira emirimu egy'obwetteeka Allah gye yabalaalikako, naddala okulagajjalira nnyo salaata alfajiri, essola ya fajiri, kubanga essola ya fajiri fi waqti nuzulu lbaraka, eri mu kaseera akakkirwamu emikisa. Allah abasse ku ggulu erisooka emikisa gye, obuufu bw'emikisa bukyaliyo. Nabbi waffe yennyini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti burika li ummati fi bukuriha, Allah yateera abantu ba umma yange emikisa mu kukeera kwabwe. Fuba nnyo mu kulwanyisa obwavu wakati oleme kulagajjalira sola ya fajiri. Man salla alfajiri fahuwa fi dhimmati llah, asaala fajiri mujjama ku muzikiti omusajja, fahuwa fi dhimmati llah, abeera mu bukuumi bwa Allah. Omuntu olwabeera mu bukuumi bwa Allah kitegeeza nti Allah amumalira. Hatta Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisul qudus fima yarwihi an rabbih yagaa nti ya bna adam, owange gwe mwana Adamu, irqa li arba, nvunamirayo era akanya nyingire mu lunaku lwo, nkugabirire, nkumalire. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yannyonnyolerako ez'ennya, yategeeza nti Allah kye yali ategeeza mu hadisi al-Qudus kwe kusaala kabuliye ya fajiri erako emmeka? Ebbiri. N'osaala ne fajiri erako emmeka? Bbiri. Zerako ez'emmeka? Ennya. Nga Allah yennyini yatugamba mu hadisi al-Qudus, ya bna Adam irka ali arba, nvunamirayo era akanya, akfiika, ngenda kukumalira olunaku lwo. Kitegeeza omuntu buli wakeera n'asaala fajiri, n'asaala kabuliyatul fajiri, erako ezebbiri eza fajiri, zirimu ebirungi bingi nga Nabbi bwe yagamba nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, ebirungi ebiri omwo bisinga edduniya n'ebigirimu. Neraba Allah gwakoola, laba Nabbi gwayogerako ng'atulaga obulungi obwakaseera ako aka fajiri. Obwavu gwe busumbuwa ayezzizaako bulangiti, obwavu gwe busumbuwa akyalagajjadde okusaala hatta ne fajiri ku muzikiti. Ya bna Adam irka li arba, eyo hadisi al-Qudus bigambo byani? Bya Allah. Sola ya fajiri nkulu mu kulwanyisa obuki? Obwavu. Ensonga endala mu bireeta obwavu, al-bitala, obutaagala kukola, abantu okubeerawo nga bali idle. Ebulaba gavumenti ezimu ziteeka abantu mu bwa idle nga tebalina bye bakola. Omuntu n'abeeraawo ng'ebirowoozo bye baabikwata, nga boolaba ekyali e Zaire mu Butu Sese Sako, abantu be yabateeka mu mazina, ne babeeraawo nga bakeera kuwuliriza Lingala na kuzina. Tebakola, bakeera maki? Akati ebyo byonna byonna asiyaasa, ebyobufuzi kasita biyingira mu bantu, bibaleetera ebyo byonna byonna okubaleetera obwavu. N'ekisemberayo ddala al-ma'siya oba al-maasi, obwonoonefu, al-fasaadu, obwonoonefu obuli mu bantu.
abantu kasita babeera mu mulembe nga gujjuddemu obwononefu. Mulaba abeetunda, mulaba abantu abalyazaamaanya abantu, ababakaabya amaziga, mulaba abantu tebakyalumirirwa bannaabwe, abantu okubeera nga bavudde ku Allah. Al-fasad, obwononefu obubeera mu nsi, at-taamulu bir-riba, abantu okulaba nga baggweredde mu kubeera nga buli kiseera bali mu riba. Ebyo byonna bireetera abantu okubeera nga bavuwala. Ebigambo ebyo byasigalira omulundi ogwayita. Olwaleero njagala ntandikire ku nnyingo nga tukyali ku mateeka agafuga ssente, al-makasibu al-muharrama. Omuntu okunoonyeza ssente mu makubo agatakkirizibwa oba emirimu egitakkirizibwa mu busiraamu kukolebwa kufunamu ki? Ssente. Ekisookera ddala, ma tufsidu al-aqida, omuntu takkirizibwa, kiri haramu okutunda ebintu byonna ebyonoona enzikiriza y'omusiraamu. Ma tufsidu al-aqida, buli kyonna ekyonoona enzikiriza kiri haramu okukitunda. Nga ki? Abantu okutunda ebimanyikiddwa nti byeyawulidde abasamize, okutunda ensiriba, ensimbi eŋŋanda, buli kyonna ky'omanyi nti kyeyawulidde bushiriku tekitundwa, era omusiraamu takijjaamu ssente. Buli ekyonoone ki? Enzikiriza. Buli ky'omanyi nti kikozesebwa mu lubaale, kikozesebwa mu bushiriku, musiraamu takijjaamu ssente. Hatta era omusiraamu takkirizibwa kupangisa muntu gw'amanyi nti wano we mupangisa ennyumba yange agenda kukolerawo bya kishiriku, n'omupangisa ennyumba asawuliremu. Ezo ssente z'okozeemu okubeera nga ozifuna mu renti, naye ng'omanyi omulimu gwakoleramu nti Allah yagukola ki? Yagugaana. Ezo ssente ziba zifuuse haramu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha idha harrama shay'an, Allah buli bwaharamisa ekintu, harrama thamanuha, n'omuwendo n'essente ezivaamu aba zifudde haramu. Omuntu takkirizibwa kutunda byonoona nzikiriza ebyeyawulidde abashiriku, ebikozesebwa mu masabo. Ali awo omusiraamu n'enkofiira, hajjati ali awo n'akatambaala, ali mu katale, yatunda ensimbi eŋŋanda, yalina enkoko ez'oluseera ezaagalibwa mu masabo, yatunda ensiriba, yatunda ebintu ebikozesebwa mu byawongo. Ekyo kigwamu n'abantu abatunda ebyogero eby'emikisa, buli kyonna ekyonoona enzikiriza. Oli ng'atunda kyogero kya mikisa, bannange abalina ebizibu, waliwo ekyogero ky'onaaba. Olwaleero kati batunza n'abantu abakulu, bo babiyita byoga. Kino ky'abantu bakulu, bufumbo gwe bulemye, azunga mu kunoonya emirimu, ne bakukuza ekyoga, n'ogenda onaabe, weetangire oba wejjeko ebizibu, buli kyonna ky'omanyi nti kyonoona enzikiriza oba ekyeyawulidde nga kyabakaafu. Musiraamu alina edduuka awo litunda sapule. Ye atunda ki? Sapule. Sapule muzimanyi? Ze ziruwa?
kasite biba nti bintu byeyawulidde bantu batali basiraamu, omusiraamu tabijjaamu ssente. Tuli fena ekirala mu ebyo ebyonoona enzikiriza, kutubul adiyaani al munharifa, okutunda ebitabo by'ababuze. Oli awo ssebo osuubula buluda, bw'ozitunda oli awo osuubula enjiri, bayibuli gwe omusiraamu gwe mulimu gwo. Ebyo tebikkirizibwa kutundibwa musiraamu, tabijjaamu riziki. Ebitabo by'ababuze, ng'omuntu okubeera nga ali awo atunda ebitabo eby'abashiya, ntegerekisi, tabitunda okuggyako ng'akiguze oyo gwakakasa nti mumanyi ayagala kuddamu babuze ng'akozesa ebiki, ebitabo byabwe, amanye bye bawandiika mu bubuze asobole okubaddamu. Naye ammatu nnansi, abantu ba bulijjo, tetukkirizibwa kubatunza bitabo by'abantu babuze. Eyo togifuula nga bizinesi. Ansuubula ebbayibuli, abakatuliki bajja kuzeetaaga mu kiseera ky'ennamugongo. Ansuubula ebbayibuli, bajja kuzeetaaga ku Pasika. Mulimu abantu nga bo babaza sizoni, kyalaba ekitambula mu sizoni eyo kyakola ki? Kyasuubula. Olina okwetegereza ky'osuubula nga tekikosa nzikiriza. Tugambye ebyeyawulidde ku basamize tebitundwa. Ntegerekisi, ebitabo by'ababuze tebitundwa, togifuula bizinesi. Ebyeyawulidde eri abatali basiraamu nga byabwe tebitundwa. Yabuka sual, wano ekibuuzo kisigala kisitandinga nga kigamba ekkanzu y'omuleera yeeyawulidde eri baki? Ekkanzu gye bayita y'omuki? Ey'omuleera mugimanyi? Kubanga abasiraamu baziwasirizaamu. N'agenda ku buko nga gyakoze eki? Ekyo ekibuuzo nja kukyanukula mu ddaluso ejja, kubanga mulimu abalaba ntegerekisi ne bakiteeka ku levu, naye omulundi ogujja mu ebyo ebitakkirizibwa kufunamu ssente mwenja okukinnyonnyolera. Oba ntegerekisi, ekkanzu y'omuki? Obadde oyagala nnyo nkyogere kati, naye nkuwaddeho muwaaka osobole n'okukomawo kuba oli mutunzi w'amakanzu. Ntegerekisi, omulundi ogukola ki? Naye ndi ku byenfuna ebitakkirizibwa kutundibwa mu buki? Mu busiraamu. Kubanga tuli baganda baffe abatunda ekkanzu z'emiki simirire, nabo twagala tubayambeko mu layini eyo, abantu bafune ekifaananyi ekiki ekituufu nga shariya bwerambika, so si kubeera na emotion. Shariya bannange terina gwe yali azaamaanya, nyanjulukufu. Inna alhalala bayin wa inna alharama bayin. Kati mu bintu ebitakkirizibwa kutundibwa ebyonoona enzikiriza, ekyo ekimu. Ekyokubiri, min almakasibi almuharrama, abantu mwe bajja ssente eziri haramu, bai'ul maitata, okutunda ekifudde kyokka. Hurrimat alaykum almaitata, hurrimat alaykum, Allah agamba ate mu Qur'an mu suratul Maida, almaitata waddamu wa lahmul khinzir.
Allah haramisizza gye muli almaitata okulya ekifudde kyokka wa lahmul khinzil n'ennyama y'eŋŋamiya. Tugambye nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna allaha idha harrama shay'an, Allah buli waharamisa ekiki ekintu harrama thamanuha, n'omuwendo gwakyo aba guharamisizza ne sente ezivaamu. Tolabanga wano Allah ayogedde ku lahmul khinzil, ennyama y'embizzi oba embizzi Allah yagifuula haramu, omusiraamu tazitunda, era omuwendo oguva mu mbizzi guli haramu. Fa innahu kasbun khabith, teriyo project, teriyo business ekolebwa musiraamu nga ya mbizzi. La yabi'u, tatunda, wala yashtari, era tagula mbizzi. Kadi Allah sengaga nti hurrimat alaykum maitata waddamu wa lahmul khinzir, Allah haramisiza gye muli ebifudde byokka. Omuntu abeera n'ente nemufaako n'agiguza omuntu ebadde ya miliyoni 2 nga namu n'amugamba mpaamu 8 kuba ekoze eki, kuba efudde. Ekyo kiri maita, kifudde kyokka, tekitundwa. Hatta n'okukigaba tokkirizibwa kigaba, kubanga kikosa obulamu bw'abaki, sawa ugookiwa musiraamu oba si musiraamu. Naye osanga abasiraamu abamu afiiriddwa ente, abadde agenze mu lufula, embuzi gyaleese ku loole neefa, n'agamba oli mpaamu 3 gojja girya. Hatta n'atali musiraamu tomuwa kikaafu, kubanga Allah tugaana okulya ebikaafu kutukosa bulamu. Era kyova olaba mu nsi yonna tulina kye tuyita halali bureau, ekakasa ebiriibwa by'abantu. Mwalabye pasita omu ayekalakasa ku halali bureau. Halali bureau teriiwo kugamba bugambi basiraamu nti kino haramu kino halali, niwankubadde era gwe mulimu omunene, naye ate etunuulira n'ebyokulya ebitakosa baki bantu, kubanga ebyokulya bikyuka. Nti asobola okunoga ennaanasi ne bazitwala ne bazikaza. Kati halali eno etunuulira ebintu bino ebiriibwa biri ku mutindo. Omuyembe guno oguliibwa guli ku mutindo. Ekirala teriiyo musuubuzi alina bizinesi ateetaaga halali bureau, kubanga buli weebeerako sitiika yaayo gy'okoma okufuna baki bakasitoma. Kati epasita ayinza okuba bambi takolanga ku bizinesi, nga ye embeera agitunuulidde mu mbeera yaabwe. Halali eriwo okutangaaza abantu ebiriibwa bino tebikosa bulamu bw'abantu, biri ku mutindo, kubanga eri mu nsi yonna, si wano wokka ki, si wano wokka Uganda. Ekindeeseza ekyo ki? Omusiraamu tatunda almaitata, ebikoze eki, ebifudde byokka. Waliwo Oluganda lwe bakozesa ebifudde ki, mbulaga kiki, bifudde naga oba mbulaga. Oluganda buli omwabi amakulu ekintu ekifudde kyokka, omuntu takitunda. Abantu nno abamu wano bakolerawo ensobi, agenda n'abeera n'enkoko ne zimufaako, n'agamba badde nzitunda gumu kitundu, mpaamu 7 gw'ozitwale muki mu katale ozisalira abantu. Kyova olaba temumala nnyo ganyumirwa kulyalya bintu ku makubo. Sanze enkoko bagisiise we bagikegira mugundi mu kalaayi n'ekukuba, nga n'agitunda tomanyiimu kyalimu mu ddiini, talimu nsa, yafa kufuna ki sente, n'omala galya. Bebo boowulira nga n'embuto oluusi zituluma, naddala abawuulu. Muyimirayimira nnyo ku butale, n'omala gagulaagula olw'okuba ogenda waka kulya, naye nga n'obyolya tosoose kwetegereza bituufu oba si biki
omuntu buli waali eri mukyala we mumaka abeera seefu. Tusinga okulya ali ebintu byetusanga ku maduuka ku makubo, mujja kulya enkoko entuge, olya ekintu ekyafudde kyokka. Enkoko zabadde zagumu kitundu zafudde zokka, oli azisuubudde ku 5 kubanga ayagala ki? Noono bambi yatidde nti enkoko zazitaddemu sente nyingi, ayagala azifunemu ki? Naye ezo sente zafunye ziri haramu. Sente zafunye ziri ki? Ziri haramu. Kubanga Allah yategeeza dda mu Qur'an ey'ekitiibwa n'atugaa nti hurrimat alaykum, Allah haramisizza gye muli almaitata, ekifudde kyokka. Ekifudde kyokka, tekigulwa tekitundwa. Binassi al-Qur'an, n'obujulizi obuva mu Qur'an, Allah yakiharamisa. Kikosa obulamu bwaffe kubanga omusaayi tegufulumye. Naddala osanga abakinjaaji abatali mu ddiini batunda ente ezifudde zokka n'agiteeka mu bbucya, n'osanga abantu abatali mu ddiini enkoko ezifudde zokka bazitunda. Oli tayagala kufiirwa, ye atunda ki? Atunda ku mazaawo. Kyovalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omulembe gujja kujja, yaati zaman, omulembe gujja kujja ng'abantu tebakyafaayo wawe bajja ssente mu makubo ga halaali oba ga haramu, wabula bo bafa kimu kukola ki? Kukuŋŋaanya. Gwe mulembe olwaleero gwe tulimu, temulowooza nti waliyo omulembe omulala. Guno gwe nnyini ogwaffe Nabbi gwayogerako. Yaati zaman, myaka 1400 Nabbi agamba gujja kujja omulembe, osuubirayo omulala ogutali guno. Abantu tebafaayo mu nfuna ya ssente, bazifuna mu haramu oba mu halaali, ye kasita akuŋŋaanya. Abamu shaitaani ebalimba nti bw'onoomala okufunamu byofunamu nga weenenya. Bwe naamala ozimba ennyumba nga neenenya nga nkola tawuba, bwe naamala oggula emmotoka nga neenenya eri Allah. Naye bayu almaita, okutunda ekifudde kyokka, mbuzi, nte oba nkoko. Abakinjaaji bayambe ku bantu obutabaliisa biki? Bifudde byokka. Era gwe mulimu egimu ku mirimu gya halaali gyerina okutunuulira. Ebeere mu lufula n'emmemba akebejja omutindo gw'ebyo ebisaliddwa, bisaliddwa ku makubo masiraamu oba nedda. Ntegerekisi kati Allah yaharamisa bai'ul maita, okutunda ekikoze eki? Ekifudde kyokka. Allah n'atugaana era mu ebyo ebitakkirizibwa kutundibwa wadde oggula embizzi. Basiraamu abamu babawa embizzi ne baziwa abatali basiraamu bazirunde, bo bafunengamu ki? Sente. Ayitayo buyisi kulaba zakazaala mmeka. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allah idha harrama shay'an, Allah buli waharamisa ekintu, harrama thamanuha, ne sente ezivaamu abazifudde haramu. Teriyo projekiti nga ya mbizzi. Embizzi tetundibwa, omusiraamu tagigula, era embizzi teriibwa. Akati abantu abamu ayinza okulowooza n'agamba nti Allah yagamba nti hurrimat alaykum almaitata waddamu wa lahmu alkhinzir, nti Allah yagaana bugaanyi ennyama ya mbizzi. Ekyo kyekyazikiriza Abayudaaya. Oli n'agamba ndowooza supu ali halaali, kubanga Allah yayogera ki? Yayogera nnyama. Buli kyonna ekiba kiva mu haramu, buli kyonna ekiva mu kintu Allah kye yaharamisa, eddiba, omutwe, ebyenda, supu wa mbizzi, la haramu, byonna tebikkirizibwa.
era tokkirizibwa zirundisa mulala nti gwofunenga muki sente. Awo abantu we batuuse nno ku leva eyo. Addamu gwe musaayi, addamu lmasfuh gwe bayita kafecce. Osanga abantu mu lufula ng'alembeka omuki omusaayi n'aguguza abaki abantu, kubanga gwekwata ne gufuuka ebiki ebibumba. Ibola nabagaye nti omuntu alina okwetegereza. Naddala abawuulu tugwa nnyo mu katego k'okulyalya ebintu. Wasoowo n'okulya ebintu ebitategeerekeka. Wasa owona okulyalya ebintu ebitategeerekeka ku makubo. Okujjako omuntu nga tudde mu hoteeri emanyikiddwa, kubanga mulimu era abasajja abamu ng'awakatakkuta bulungi, n'asookako mu hoteeri yeekoleko emikolo, atuuka awaka ayongerezeeko. Ekyo nakyo kyakabenje, Mungu akitutase. Kubanga tokkutira waka aye n'oyagala okkutirire mu hoteeri. Oluusi abakyala babamma emmere bambi, taga sente zoleka tezimala, lyakaako ng'akusuubira nti bw'anaakuweeta kumala osobole okukola ki? Kumwongera ku zaakameeza, kumbe naye tozikola ki? Tozirina. Tegerekisi. Naye twewale okulya ebintu ebitakola ki? Bitumala gasanga nga tetwetegereza oba biri mu makubo matuufu. Ekyo kyakumeka mu bitakkirizibwa. Kyakumeka ekyo kyakubiri. Tugambye buli kyonna ekyonoona enzikiriza tekitundwa era tekigulwa. Ebyonoona enzikiriza ng'ebintu byawo ng'ebikozesebwa mu bushiriku, ensiriba, ensimbi eŋŋanda. Oli ne bwajjanga olina enkoko n'agamba nti eno omusawo omuganda yagikoze ki? Yagintumye. Munnaye bagintumye, mukkiriza, yeeno gye baagala enzirugavu, ate gwe ogirina nkuwa $8,000. Gimutwalira omusajja amale ekizibu kyake. Tokkirizibwa gimutunza kubanga kiri haramu. Ekyokusatu ekitakkirizibwa alqimaaru, zaala. Alqimaaru, zaala tazanyibwa era tomufunamu ssente. Omuntu alina ennyumba ye yagipangisa abantu abazanyirako ki? Ezo ssente z'ofuna mu bazaala, kasbun khabith, ofuna kiri haramu kubanga Allah zaala yamuharamisa. Innama alkhamru والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله يقول أنت فاجتنبوه بكل شيء mubyewale. Omwenge Allah yaguharamisa n'essente eziguvaamu. Tuli fenna Allah n'aharamisa alkimaaru, zaala. Kitegeeza bw'opangisa abazaala nga bakukola ki? Nga bakuwa ssente. Ezo ssente ziri ki? Ziri haramu. Tuli fenna kimaaru nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa. Ekirala bai'ul asnaam, okutunda amasanamu. Okutunda amaki? Amasanamu. Amasanamu kye ki? Byawongo oba oluusi ebintu abantu bye batunda nga abantu babikola ki? Babisinza, babisaba, n'akola akate nga akakozeemu nti ke kakatonda. Oba ntegerekisi? Ebyo abantu bye batunda nga abantu babisinza, al asnaam, ebisinzibwa min duunillah, awatali Allah, tebikkirizibwa.
liannahu la yahillu al intifaau biha, kubanga tekikkirizibwa tekiri halal al intifaau biha, omuntu okubeera nga akiganyulwamu. Ali awo atunda bakatonda ababajje, tuli fenna tetukkirizibwa kutunda masanamu. fawadi thamani fihima, omuntu senga ateeka essente mu masanamu, idaatu lilmaal, kuba kwonoona ssente, ate nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam naha an idaati lmaal, nabbi yaziiza okuteeka ssente mu bintu ebitakola ki, ebitakkirizibwa. Tuli fenna mu bintu ebirala ebitakkirizibwa kukola ki, kutunda. bai'u lmusarra, bai'u almusarra. bai'u lmusarra yefaanana etya? ye muntu okubeera n'ebisolo ebikamwa, ente, embuzi, n'abisiba amata okubeera nga tabikama, nekizimba bwe kiti. kati ono gwayagala okiguza, akimuguza nga amulaga nti embuzi eno nga bwogiraba ezimbye amaki, amabeere, ente eno engeri gyogiraba gyezimbye ekibeere, ekuwa liita 5 buli kanaku. ekyo bayita bai'ul musarra. abalunzi bakikozesa, ayagala kukuguza nte n'amala ennaku 4 nga tagikama, kati amabeere amata ne gakola ki, ne gawera mu kibeere, ne gazimba. akati gujja okugula ente olaba egyagaana, naga empaliita 7 eyo gyolaba, n'agikuguza lwekyo. ati ogenda ogikamamu olukola ki, olusooka, enkya temukola ki, temuba. kyebayita bai'u almusarra. abalunzi batera nnyo kikozesa, balunzi bakikola ki, bakikozesa nnyo. oli n'abeera nga atunda ekisolo kye ng'amaze kisiba muntu, kyo tekikkirizibwa. naha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an bai'i lmusarra. nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziiza bai'u lmusarra, okutunda ekisolo ng'okisibye obutakamwa, osobole okuyinjiwaza amata gaakyo, okiguze omulala ng'asuubira nti agenda kufunamu amaki, amata. kyo tekikkirizibwa. era ezo sente z'oba otunze ku muntu, fihi gararu wa tadlis, mulimu algharar, okufera omuntu, okumusiba amagu, atadlis, okumubikkako kyabadde takola ki, n'omuguza kiki kirala. ensonga endala mu bitakkirizibwa, bai'u ma la yamulikuhu al insanu, omuntu okutunda ekintu kyatalinaako bwannannyini. omuntu okutunda ekintu kyatalina bwannannyini ku kyo, obwa ownership tabulina. ne wabeererawo ddala omuntu atunda ekintu nga takirinaako bwannannyini mu mbeera y'okukibba, ng'omuntu okutunda poloti emirundi emeka, 2. kitegeeza poloti yava mu mannya ge n'agitunza omuki, kitegeeza ono gwaguze ogwokubiri amuguze ekitali kiki. awo abantu bangi bakabiddewo amaziga ku mataka, osanga neero singa eteekako omukono, naye ng'ekimanyi bulungi ekolagana n'ono, poloti agitunda mulundi gwa 3. bangi abakaabye naddala abali ku byeyo abasindika ssente, nga wallahi agigula mulundi gwa 4, era oli n'amukolera n'endagaano eri feeke.
naha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an bai'u ma la yamlikuhu, nabbi yaziiza omuntu okutunda kyatalinaako bwa ownership, kyatalinaako bwa nannyini. Kino kyotalinaako bwa nannyini tokitunda, okujjako nga kikyo obanga ofunye olukusa oluva eri nnyini kyo. Omwe muyingiramu n'abantu abayiribira bakadeyideyi ku maduuka g'abantu, ateega buteezi baguzi. Oyagala ki? Tinjagala essimu bweti, Samusanga bweti, simanyi 417, namugamba njirina kanjireete. Siiye agijjeyo bujja ku dduuka n'agikolera omuwendo n'agiyiriba. Buli woyagala efuuke eyiyo sooka ogisuubule eri nannyini dduuka ogigule, then ojja ogitembeye. Kati ono gwogireetedde ne bw'atagigula ng'otwala waka kintu kyo, kuba kiki? Kikyo. Ate tebakiguze kuba kikyo. Naye omuntu tatunda kintu kyatalinaako bwa nannyini. Either nga nnyini kyo yakuwadde olukusa nti ntundire ekintu ekyo, naye so siggo kukijjayo n'okiyita ekiki? Ekikyo. Era ono munnyonnyole nti kyenkuguza si kiki? Si kyange, kiriko nnyini kyo. Naye nze ndi wano neeyiya, ngenda kikuguza ssente bwe ziti nange ndyeko ettaano, abeere kiriya. So togula kintu, totunda kintu kyotalinaako bwa nannyini. Abamu atunda ekintu kyatalinaako bwa nannyini n'akifunako n'amagoba n'okusinga nnyini kyo bwe yali kifunyeemu amagoba. Ye n'akikolera omuwendo olw'okusinziira omuntu gw'akutta obujega, oluusi okumumatiza ennyo akalimi, n'akimuguza. Kati ate nnyini kyo n'abeera nga ye tagoboloddeemu. Jjukira asasula renti, asuubula, awana emisolo, wabula ono atasuubula atawana misolo, atuula obutuuzi ku dduuka, ye n'abeera nga afuna nnyo. Lwaki omulyango ogwo Sharia yaguggala? Okuggalawo okuzimba kw'emitima gy'abantu. Teriiyo nannyini kintu asobola kuwulira nti kitundiddwa atali nnyini kyo, afunye nnyo okusinga n'atereera muki? Tekiriyo seeka. Gwe noobanga otunda ekkanzu emitwalo 10, nenzija nenjikujjako ku dduuka nenjitunda 18, nenkwata 10 nendikuwa, nze nenkuuliika n'8, sisasula musolo, sirina renti, wabula nkeeraawo. Ne ku 10 ate lyakuleetedde, ate n'atega, mulimu guwedde. Maliriza, sajja nje muguzizza 10 atuwadde 10, kumbe 8 agutadde muki? Mu nsawo. Ate ne ku 10 akola ki? Ayagalako. Asante. Ne ku 10 ayagalako. Kati n'okwata 10 n'omutemerako omutwalo, laba waafunye omwenda. Talina dduuka, tasasula musolo, oba ntegerekisi, tasasula renti, ali awo. Kati nnyini kyo bw'awulira nti ono alidde emitwalo 9, ne ku 10 lyaleese ansabyeko ez'okukola ki? Alina kuzimba muki? Alina kuzimba mutima. Omuntu takkirizibwa kutunda ma la yamlikuhu, kyatalinaako bwa nannyini. Tetutunda kintu kyetalinaako buki? Bwa nannyini. Naam. Abantu tebalina mirimu. Naye abamanye ebbeeyi tutunda 2 kitundu oba 3, era yoleeta kasitoma abamanye nti ntunda bbeeyi bweti.
ekyo nekitegeeza ki nti kikkirizibwa sheikh okuba nti abantu tebalina mirimu tekifuula kintu haramu kubeera halali kubanga bbeeyi yo seeka oba wagikoze tezekoma mmeka sheikh esizimba mutima bw'oba omuwadde nayogedde kujjako ng'omukkiriza bw'oba omuwadde yeekolera ebbeeyi ekyo kikyo otutte esweta yange nze njagala emitwalo 4 nfuna era ndi mumativu n'emeka oba oyongeddemu 5 ekyo kikyo bwe mubanga mukkirizaganyizza almusilimuuna ala shurutihim senga mumala okukkiriziganya naye wabeerawo okuzimba kw'omuki ekyo tekiriyo mu shariya tekiriyo muki mu shariya kati kiri gwe oba omanyi nti okoze omuwendo gwo gw'oyagala ekyo kikyo naye nze njogera ku kintu ekiri jeno ntegerekisi bitegerekisi naam al aflam mu bizinesi ezitakkirizibwa al aflam al ibahiya wal majallati allati tahtawi al munkarat omuntu okutunda aflamu firimu ezikuŋŋaanyizza obuseegu ebintu ebitakkirizibwa mu busiraamu hatta ne firimu abantu ze bayita ez'obusiraamu ezirimu tajisiimu sahaba okufuula abasahaba abatali bo oli naaziragaana aga ono umaru kisookera ddala hatha kadhib oyo gwolaza abantu nti ye umaru ye abi hurayra ye Mus'ab ibn Umayr si yeye si yani si yeye hatha kadhib obwo buki bulimba bw'otunza abantu kakati ate bw'oba otunda firimu ez'obuseegu al amru ashaddu obwa haramu bwa bulaze wala oba ntegerekisi kitegeeza bizinesi ya firimu abantu okutunda firimu wal majallat tahtawi al munkarat oba okutunda zi magazine novo ezijjuddemu al munkarat ebintu ebitakkirizibwa mu busiraamu ng'abakyala abali obukunya abakyala abambadde busitayiro obw'engoye ez'omunda bitegereka byenjogera nga ze gundi z'otunda ze magazine z'otunda ye bizinesi yo agisebo ndowooza ensonga etuuse ezo tezikkirizibwa mubitegere byentegeera bw'oba olina bizinesi efaanana bwetyo eyo si bizinesi ya buki ya busiraamu okuba nti otunda ebintu ebifaanaganako bwe bityo tuli fena wano waliwo ekibuuzo kinene bayu silah aw sikin liman yuridu katili shakhsin akhar ono kiyingiramu ebintu bingi otunda obutwa oli najja ku dduuka naga nti haji bizibu binsusseeko ntegerekisi njagala onnungire obutwa ogatte obw'emmese ng'otegedde ayagala kwejja mu buki mu bulamu era omuntu buli bwagula obutwa mubuuze bwaki naye wagaaji nina ebizibu mpa ŋŋende sempulira obulamu bukooye n'omugabo bwa bbiri oba ossa omuntu ng'ogenderedde era kyoba otunze haramu era shariya kyegamba nti okutunda emmundu oba ekiso ng'otegedde nti ono agenda kukisisa muntu muki akale wano we wali obuzibu kumanya shariya yalaga wala ensi ogenze Ukraine kugulayo ki noga waliwo ensi eyagala okummanyiira naye njagala mbakube
bankole ki bampulire nguza bomu bira mu mairosi obusiraamu bukkiriza obitundu oba tebikkirizibwa buli wootegeera nti agenda kukola ki kukittisa muntu naye bino byokutunda olwekwedifendinga ng'ensi nti yedifendinga olw'okwerinda ekiyinza okukola ki ekyo si kyenjogerako ekyo kirala naye olinaga nti nguze emundu eyo njagala mukube muganda wange ampitiriddeko oba njazeka ku mundu yo mubalule ekyo tekikola ki tekikkirizibwa tuli fenna kale omuntu okutunda ekintu kyakakasa nti gwakiguza agenda kwetta oba agenda kutta muntu muki mulala obwo obutwa buba bufuuse haramu ne sente zofunyemu ziri haramu kubanga otegedde oli akunnyonnyodde nti obutwa buno bwennywa mukazi yannobyeko naku 3 yagenda nkuba ku ssimu ye teziriiko kubidde senga wanzijjako bujja ekisinga kanve mu nsi mpa obutwa obwo haji wabaawo kyonna kyowulidde ondabye netegereza nomugaa ebuubwo bwa 1500 ate n'omuddiza 500 lala kyo tekikkirizibwa ekirala baganda bange abasiraamu abakyawasa oba aboogereza abakazi bemwogereza n'abasajja ababoogereza mukkirize public ebategeere eyinza okuyambako kulabula ku musege gw'omwana gw'otwala public bweneetegeera nti ono sula ayogereza nakati society mweri n'ategeera nti ono yayogereza oli ono ayagala kufumbira oli bayinza okukuyambako ne bakutaasa okusinziira omulembe gulimu tuli abantu bajja mu bulamu bw'abantu nga bayaaye baagala byanfuna nga baseegu buli we munaawasiza mu nkukutu n'omala okunyweza bwe papa ne bagaha gwe waawasa omuwala oyo senga watulabula muntu abeerawo mu society oluusi ali ku sitaafu n'akukuta n'omuwala amuwooye amala omuwoowa ne bategeera nti gundi eyakola ki yeyawoowa gunaga wagwa ku kizibu oyo tawasika oyo tafumbizika tewaali wasizza mwana oyo tewaali fumbiddwa musajja oyo mukkirize abantu bemwogereza ababoogereza abawala nammwe abasajja abawasa society etegeere nti seviiri ayogereza nakate abantu bayinza okukuyambako ne bakulabula lwakuba ekizibu kye tulina bagenda otulabula nga tetukola ki omukwano gukulinnye ku bwongo ne bagaa ati isima tewaali wasiza muwala oyo Hasani tewaali wooye mukyalo oyo wadde olaba alina amaduuka 2 ewa Kiseka tewaali muwasizza yakaziika abakazi abo abasajja bameka naye gwe noga abantu tebaagaliza baleka balina ensaalwa wallahi olumala omuwasa bwe papa n'otandika okulaba bye bakukola ki senga weebuuza ku ddiriisa mwebuuze mukkirize public etegeere nti gundi ayogereza gundi tigundi agenda kufumbirwa gundi abantu bayinza okukulabula ku musege wallahi nobaako byowona kijja omanyi kinyaga bitono naye tuli ku mulembe seviiri nga tukukuta n'abakyala ne tubawoowa ne tukosebwa oluvannyuma tetwakkiriza public kutegeera wawoowa muntu wo n'okukuta naye kati otandise okufuna ebizibu otandise okulaba tulukalazi zimukola ki kyo mukyewale kibabuulidde nga musajja munnammwe n'abaana ab'obuwala era nkibabuulirira abavubuka ababoogereza mukkirize abantu babamanye bayinza okukulabula
nti gwotwala ayagala okutwala si muntu, si muki, si muntu. Kuba tuli ku mulembe omuseegu, tuli ku mulembe omuzibu. Bantu bakuweesa ebizibu, olumala omumugira bwe papa n'ayagala buli kizibu kye kyonna okikole ki, okimumalire. Teriyo omusajja asobola kumala bizibu bya mukazi. Ate abakazi olwaleero abantu abaliwo, ayagala omala ebizibu ebyewaabwe, omala ebyabaganda be, omala ebya nnyina, omala ebyennyumba yaabwe, omala ebyo teri musajja asobola bimala. N'abantu balina ebizibu ebyabwe ng'abaki, omuntu akolako kyakoze eki, kyasobodde. Naye gwe okusuubira nti oyo mmaze, olwagala omutalaka nti tugabane ebiki, tugabane edduuka lyo ssebo ng'ayagala ligabana. Ate yawuza kimu, namusanga talina kyalina, namusanga talina kyalina ng'asula wammwe, namusanga ku zero. Bino byonna tubikoze naye aba tamanyi n'amaanyi ge wateekamu, ye ayagala kukola ki, kugabana. Ng'era nammwe abasajja bwembeewaza, mbeewaliza ddala abasajja b'omulembe guno okutyoboola ekitiibwa ky'abakyala n'okubakkakkanya. Oli mu buliri ne mukyalawo, ekikukyatingisa ku ssimu ne malaaya ne sayidi diishi ne mujjawo omukyala ng'oli mu buliri bwe kiki, okuggyako okukkakkanya abakyala. Oli mu buliri weebase naye nno, wabula oli mu kyaati. Buli w'oyingira ebikunta essimu giteeke wabbi. Mujooga nnyo abakyala ekisusse. Kakazi katu keebase gw'oli mu buliri, bw'osindika message oweereza nno side dish, oweereza malaaya, oluusi oweereza mujjawe. Ate wamugambye nti ogenze kusuubula mukyere Tanzania, ate weebase wa namba 2, oweereza asooka kuba omwagala nnyo omutya. Okyatingira otya mu buliri bwa mukyalawo nga mwali ng'okyatinga n'omukyala omulala? Kukuba kuyisaamu mukazi maaso. Abakyala bammwe mbawe ku bitiibwa, muleke kubamenya mitima. Kikoze eki, kisusse. Songa eyo njagadde njibagambe, kubanga ekyase ennyo mu complain abakyala ze baleeta, musajja ye tafaayo, ali mu buliri n'omukyala we, aweereza mulala message, aweereza malaaya, akyatinga na side dish, akola ki? Kigambo ekyo si kituufu, ge mazima, era tekiraga bugunjufu bwa musajja ategeera, tekiraga nti olimu n'eddiini. Buli w'oyingira ebikunta, essimu gireke wali. Yes. Yes. Yakamuwasa, azaddemu omwana omu babiri, asudde awo adduse. Muleke kukola bikolwa ebyo, bikyamu. Kale njagadde mmalirize n'ebigambo ebyo. Omulundi ogujjawo enja okutandikira ku ntunda ezifunibwamu ssente ezitakola ki. Njagala kumaliriza nga mbategeeza nti Darasa ya Sunna Gaggadde egenda kubeera yiganga ng'ennaku z'omwezi 28, 29, 3 omwezi guno wali ku ssomero lya Victoria High School. Basaba abasiraamu mugiwagire eddaruso eyo, ate tugende tusome. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa August, Darasa ya Sunna Gaggadde, tuli mu mwezi gwennyini, tuli mu budde bwennyini omuli daruso eno. Victoria High School yiganga, gisupportinge, jangu osome otegeere ebikwatagana ku busiraamu. Saba Allah tusobozese tubeeyo ng'abasiraamu ate tugisupportinge mu mbeera ezaki ez'enjawulo. N'ekisemberayo ddala mwetabe mu mumanyi wa salaamu. Omumanyi wa salaamu ebirabo nabirabyeko n'amaaso, weetabe muleka kwenyooma.
oyinza okuwangula, n'owangula hijja, n'owangula kapyata w'emmotoka Lugogoma. Omumanyi wani? Wassalaamu. Mwetabeemu, ate kirimu n'okuwagira TV yaffe ey'obuki ey'obusiraamu. Genda weetabemu, bakubuuza ebibuuzo otteko byotta ebikulemye era ensi etegeere nti bikukoze ki, tibikulemye. Ababiyise bakole ki? Naye leka genda nagamba nti sijja kuwangula. Genda na buki? Na buwanguzi. Genda n'obuwanguzi. Zinalina omusomesa twasomesanga naye ku Madiina, Bosa Ayub, ye yawangula hijja omwaka oguwedde. Yawangula hijja omwaka oguwedde, naye yagezaako paka lwe yawangula. Nagezaako leka kwenyooma kwesala ne anambuuza n'abitta. Bye bagenda okubuuza byo bimanyi, bayinza okubuuza ebikwatako byennyini ebikwetoolodde. Allah ayinza okukuteebesa nga bwe babuuza ottakitte. Weetabeemu ne mukyala wo n'abaana, kikuleme omukyala akiyite, mukyala kimuleme omwana awangule. Era muba temufunye sibo kiri Sekasaviiri. Sebo sindikayo abasiraamu ba alidina, londamu abasiraamu be wekakasa kyonasobola okutuula ku TV n'ayanukula. Sindikayo Hassani akulembere ttiimu, okubuuza ebibuuzo biddemu. Kale ebyo ebigambo byange ebyo. Omusiraamu ono yawanise dde omukono, simanyi. Waalaikum salaamu. Oyagala kukola ki? Ekisooka? Yes. Tenda yaki? Yes. Ejo abashiriku midaala gya batunda byawongo. Very good boy. Kakati omuntu yenna agenda okukola bizinesi asooka n'akola kye bayita research, n'anoonyereza bizinesi eno gye ŋŋenda okutendalinga eyimiridde ku musingi ki. Bampadde akatale naye mulimu bensolooza, balina emidaala gya mbizzi ne bbucya za mbizzi, balina n'emidaala gy'ebyekishiriku n'amabaala. Awo siyitawo ng'omusiraamu, ekyo kankite. Siyitawo ng'omuki? Ng'omusiraamu kankite. Tetumala gateeka ssente olw'okuba twagala kufuna. Sooka okole research. Oli buloka wa mmotoka e Kampala. Omuki? Abadde jigula nga bali milioni 12. Nemunyonyola mazima nti moroke milioni 15 teziri. Bajigula 12 twalako kakati. N'agamba kuwata. Ngajigula 14. Wawulira ekitazimba mutima. Azimba, ekyo kye nagambye. Kyo kyennyini kye nayogedde nti azimba, era munyonyola omugee nti Mungu yatuwadde. Twafunye owe 14. Mungu yatuwadde. Twafunye atuwa 10 na mmeka, naye muganda wange ogenda kumpaako mmeka? Sheikh beera kiria. Beera kiria. Ati ekyo kyekizibu, naye omuntu bw'aba amanyi nti naye bamuyambyeko okutunda ekintu asasula abamukoledde obuki obulungi. Abo batono kituufu. Oluusi sene nazi. Era waliwo omusajja wange yatunda poloti eyo miliyoni oba zaali asimanya nti 58. Sajja amugambye bw'ogitunda ngenda kuwa 10 ki. Wallahi olwamala omusasula neyeefuula. Yaga nzikuwangaali. Omusajja n'abinnyingiza n'aga seeka njogereraako n'omusiraamu oyo ampe ssente.
nemukubira essimu Haji nga Haji mukambwe naga seeka akakasajja kave ku kabbi kamanya amaanyi ge nateeka mugula protein bwaba yaleese omuguzi nja muwa kye naalaba nange nina ebizibu n'agamba ate kanneegendereze tekaddayo okunkubira amasimu teyamuwa musajja nemuddiza amawulire nanga seeka ngenda biyingiza mu poliisi babuloka no seba akuwawabirira ddayinza n'okutta busanga atali mu ddiini akutta n'okutta ng'ogaanidde ki sente ze babatta gwe mulimu gwe ataddemu amaanyi aleese abantu ate omubuzaabuzi mukkiriziganye ku kyogenda okukola ki okimuwe gwereka kutunulira bungi bwa ssente lulimbadde njitunda 58 kalati tufunye atuwe 6 muwe kye mwalaganye naye omuyambeko nti talina atandikira awo nireka kuzimba ate muki ono muwantya miliyoni 2 yakola mulimu ki seba aba alina gwakoze bintu tebitundika ebyo osobola okubeera n'ekintu kyo nekikulema okukola ki naye ng'ate abantu bano bo balina akatale kabaki kabaguzi abamanyi gundi ajja kigula gundi n'abatuukirira ataddemu amaanyi kati buli wakuleetera omuguzi baako kyokola ki kimulaganye kikole ki kimuwe aveewo naye emirembe ng'asanyuse naye atereka kwefuula kubanga mulaganye ngenda kunoonya omuguzi ompaako miliyoni 3 bw'oba muleese zimuwe miliyoni 3 zimuwe aliye naye lillah yeyagala asobole okubaawo aweerera abaana asasule ennyumba abeeko naye byakola ki byakola naye abamu batuuka ne ku ddaala ebatta n'amuttira ddala kale tubeere banjulukufu tubeere bamazima saidi senga twali tulimu obusiraamu saidi zombi nga tugenda kwefuula nga noono ddala akubuulira amaki senga omulimu ogwo gutambula bulungi ntegerekisi naye obuzibu tulina twefuula ne tuzimba emitima olinga alaba okuwa akakadde ku kintu agamba akafuna ati yakola mulimu ki tegerekisi olino yamubanjira ddala paka waka ku kikomera namuteera embwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.